Omukyala oyo gumulengerawo bambi jjajja wa mwana mulamba, jjajja w'abaana mulamba, alina abazzukulu abawerako, abeera ku kyalo ekimu. Naye mukazi wattu nga bwe mumulengera ali mu mbeera kwegamba ne ffeesi ekulaga embeera eriwo nti embeera si nnungi n'akatono. Ebintu bino yabadde bwe bityo, omukyala yagenze n'afuna obuzibu. Muzzukulu we yagenze n'abeera nga alwadde ennaku eziwerako nga talina mukazi wattu kyakukola, nga bw'omanyi nti embeera gye batusindikako ey'aba RDC si buli muntu nti asobola okubeera ng'asobola okuaccessinga RDC nga omanyi mu byalo okusinziira ku byalo ebyenjawulo. Omuntu omutalina naye attayimu akubira RDC ku ssimu, talina mbeera yonna ate nga mumanyi oluusi ebyalo bibeera nga byesudde naddala mu mbeera eno nga gye tukola ki gye tubeera tuliko buli wamu wasirifu. So kye yakoze n'afuna omuvubuka oyo owa ppiki owa boodabooda n'asalawo n'amwegayirira. Bwe yamwegayiridde omuvubuka n'akkiriza n'asalawo n'arisikinga obulamu bwe n'omulimu gwe asobole okubeera ng'ataasa omukadde ono ateeke omwana we ku booda oyo muzzukulu we bamutwale mu ddwaliro. So mu mbeera y'okubeera nga bagenda okutwala omwana mu ddwaliro, paatro ya poliisi yabasanze n'ebasalako. So mu mbeera ya paatro ya poliisi okubasanga n'ebasalako, omukyala nga bemulengerawo mu bifaananyi bye yabadde mu kiseera ekyo ali mu kugezaako okubeera nga abannyonnyola embeera nga bw'ebadde ey'omwana, nti omwana abadde bubi nnyo. Omuvubuka ono bambi n'asobola okubeera nga nnyamba amuntwalireko mu ddwaliro, kwegamba ng'agezaako okubeera ng'abeegayirira baleme kubeera nga batwala ppiki ya muvubuka. Mu kubeera nga yeegayirira nnyo, baaganye okukkiriza era ppiki ne bakola ki, ne bagitwala. Naye oluvannyuma abapoliisi bandowooza bazzeemu ne batunula mu nsonga eyo, ne basalawo ne babeera nga bakirowoozaako, ne basalawo ne babeera nga ppiki y'omuvubuka bagimuddiza. Kirungi nti ppiki y'omuvubuka oyo baagimuddiza, naye nga mu ntandikwa babadde basazeewo ne bakola ki, ne bagitwala. So bambi embeera y'abantu si nnungi, tugenda kufiirwa abantu bangi nnyo, abantu bagenda kufuna obulumi bwe batandifunye mu mayumba oba awaka waabwe olw'ensonga nti batya okubeera nga batambula okugenda mu malwaliro ate nga baladisi tebasobola kubeera nga baba-accessinga. So y'embeera eyo eri mu Uganda. Embeera eri mu Uganda mpozzi tekola ki, tewoomya ttooke. Mpozzi ate ku kyalo ekimu era mu Uganda masiki ezo zimuze nga mulaba bulijjo, zize zoogerwako ebbanga eddene. Abantu abasinga obungi bazoogeddeko ebintu ebiwanvu byenyinza obutayisa mu kamwa, naye ng'abantu abasinga mu Africa babadde bazeekengedde okumala akabanga. Masiki ezo mu kaseera kano zaatuuse dda mu Uganda era ku kitundu ekimu, n'aladisi waakyo nga kwali basobodde okubeera nga bazituusaayo, Abachina ne bazikwasa abakulu abatwala ekitundu ekyo basobole okubeera nga bazigabira abantu ate basobole okubeera nga bakola ki, nga bazambala. Mpozzi waliwo yakoze comment n'agamba nti butuufu ate kakati bakutta zimasiki bazitutte mu byalo watalina bantu gye batawulirangako na muntu nti waliyo mulwadde yenna bazitutte masiki ezo bagenda bazitutteyo zikole ki, zikole mulimu ki mu kyalo watali wadde omulwadde. Anyway, ng'era Omuganda bw'agamba nti okwerinda si buti, osanga bazibawadde basobole okubeera nga beerinda, naye ng'abantu bangi masiki ezo okwetoolola Africa bazoogeddeko ebintu bingi bye tutannakakasa ebintu bye boogera bituufu, naye gwe sobola omanya nti zaatuuse dda mu ggwanga Uganda era akadde konna zigenda kubeera nga zisaasaana ku buli muntu kinnoomu. Ate nga gomanyi bambi abantu b'omu byalo tebabeera updated, era oli bajja gimuwa yambale munnange osanga ziryokke, naye ng'ate abantu bo balina engeri gye bazoogerako eyaabwe endala.